Yes, nkwaniriza kadde kano oli otya gwe na following Fadi TV gine nkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribe nga nonyiga kale wali Fadi Uganda News kosana ke RTV Uganda na nkwebaza negamba nti wakola kyabode nnyo kubanga mugi followinga Fadi TV gi. Congratulations. Waliwo Tik Toker amanyikidwa nga Mire Bay ono azadde ka baby girl nga mune tumuyuza olubuto lwa Mire Bay abasinga tebalukoze ki tebalutegedde omanyi nnaku z'omunaye abantu abasinga tebakyagala kwemulisa kumulisa mbuto zaabwe abantu balogo nabagamba nti liyo omuntu akutunuza obutunuza amaaso n'akuloga kuba eriisa ati bano baserebulira bafuna embuto ne bazitimbatimba buli wamu bajja kubaloga n'obugenda mu sikaani obufaananyi n'obutimba ku mitimbagano. Mire Bay yabiganye yagambye nedda sijja ono bamuyita Mire Bay si Milky Bay omanyi bagamba mbuli gwe bayita Milky Bay naye Tik Toker kati ne bamuyita Mire yazadde ka baby girl naye abasinga byabakubye wala kubanga ngeri Mire gye yazaddemu yabatabudde adamaze ebbanga atalabika ku social media ndowooza Mire olubuto lwatandika okubanga lulabika nga lulaga nti ayubuto yava ku mutimbagano era obuvidi abadde abupostingayo naye nga teyeeraga nga akwata bu vidiyo n'abulikodinga n'abweditinga n'abuteekayo ku akawunti ye naye bino byokwemulisa okulaga olubuto olwo esimanga okulaga buli kimu ebyo badde tabikola tubola abasinga beewuunyiza nnyo abadde yalufuna naye nga yakola ki yava mu public abadde teyeetimba nnyo kigenze wala abasinga beekanze eggulu nga bagamba nti azadde ka baby girl ne bagamba kiki kino Mire yabiyiga Mire yabitegeera nti bannayuganda balogo kubanga kati nga Mire ayinza okuba omwana yamufunye naye ng'eriyo bambi atannamufuna nanye bisesinga omuntu kagezako noonya ekitono ekibula atandika ofuna obujja nefutwa ebisesinga omukazi nawe aba ayagala ofuna omwana okumuzaala omwana naabwe natambula mbaganga yonna ne bigaana atukesanga buli gwana baalira obutawulira efutwa era kati awo tebula oluusi ebiseera ebisinga oba olina okwegendereza n'okusaba ennyo kubanga oli akubawo kubiriiso n'agamba singa noluvaamu ne luvaamu oba sinogenda okuzaala n'ofiirayo oba omwana n'afuwa mwena ne mufa naye nga kyava kufutwa okwemulisa era nga Mire Bay agamba nedda sijja kwemulisa ebirala byonna bijja kunnumba oba bintuseeko obuzibu naye sijja kwemulisa kwetimba sijja kwereetera buzibu nga nange mbulaba mune yazadde wabula ka baby takakwese jasi yakwesera obuto lwe naye ka baby kokoze ki akalaze ku social media naye nga abasinga beewunyiza nnyo bintu kati byafuuka byakyama bannayuganda eddogo lingi obulogo bungi obutaagalizenge Mire yagambye nze nabategeera wegambye twekanze olunaku lwaggulu ffenna nange nabitegedde eggulo bagamba banire nomulabako ku social media nga apostingayo neewuunyiza nange nakyekanze olunaku lwaggulu nga neŋŋamba Mire Bay yakoze eki azadde baby girl gaaba basinga ne bagamba Mire Bay n'olyoka otukweka gyoli be balumufunisa kasata omwana abadde nga akola ki abadde nga amanya ekigenda mu maaso kati bwe balukwatirako wa nze oli bwazaala omwana n'atamutimba ku social media aba tebinkwata ku mwana wuwe wadde mba omutimba n'obutamutimba nga Juliana kyeyakola Juliana agaana okulaga omwana we nze simwinaako obuzibu kabeererwe manamakula singa agamba tajja kulaga mwana we ogwe bazaala ne Amusa mbadde simwinaako obuzibu bwonna waddembe okola ki okumulaga n'obutamulaga era Mire Bay oba alaga olubuto oba teyalulaga waddembe n'obutalaga mwana we ng'amuzadde era lyalibadde eddembe lye kubanga omwana wuwe tewali akola ki tewali alina kugamba nti mulage siminaako obuzibu naye ng'ensonga zeezo ezitambula kadde kano ku social media bagita Fadi TV gimbeebaza mwena abafollowinga ne musubscribinga ne munyigane kale nti mwakola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kale ne mulayikinga n'omulayikinga ne comment section mwakomentinga nti mwakola kyamaanyi baaba
okuba nga mwakola ki, okuba nga mwakomenti nga bagita Fadi TV gi amawulire mba nago, updates mba nazo buli lunaku. Gwe just kyolina okukola kimu kyokka kunfollowinga, kubanga jjukira bufollowinga olisibenga ka notification ng'osubscribinze, ate n'obeera ng'ocheckingayo mpola mpola oba ofuna bu notification nga ntaddeyo video wano ku Fadi TV gino. Kalengera ka baby yakazadde lunaku lwaggulu bamuyita Mirebe, social media influencer, tiktoker, ndozo omulengera bw'ati bwafaanana. Bayaye bamwewunyiza ota akumwekanga ng'amaze kuza bintu kati byakyama, bintu byakola ki, bintu byakukyama. Bw'ogamba okwemulisa bannayuganda nga nabo bakola ki, nga nabo bakumulisa. Abantu balina amaaso amalogo. Abasinga bagamba nedda tujja kuddamu kulaga mbuto zaffe, abamu singa bazirage, baziraga abatagala kuziraga bakole ki, balekeyo. Ate nga baddembe okukola ki, okuziraga n'obutaziraga. Ndowooza okitegeera bulungi nnyo, ndowooza okiwulula bulungi, okiwulula. Nsonga zezo bagita Fadi TV yo gimbeebaza ne mbagamba nti bambi mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ku kade bagita Fadi TV yo ki. Naye nkugamba nti comment section eri awo wansi awo, ntera obubaka mu comment section ate osigale nga ogyekuumiddeko, kubanga updates mba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno. Bamuyita Mirebe, munnange bw'atyo bwakoze ki, Aboto we yazadde akaana ak'obuwala olunaku olwo. Ebigambo bingi nnyo ebyogerwa ku mwana muwala ono tiktoker, bagamba nti kyakoze si kikolwa kirungi, kikolwa kibi nnyo. Ndaba talina kikolwa kibi kyeyakoze kyonna. Waddembe okulaga omwana we n'obutamulaga, waddembe okulaga olubuto lwe n'obutalulaga. Bwe bulungi Fadi TV gi mweraba, mbagala nnyo.